Ebyomubaka amanyiddwa nga Francis Zaake Mutebi byongedde okubeera nga byonooneka oluvannyuma lwa munnamateeka amanyiddwa nga Elias Lukwago okudduka mu kakiiko n'amulekera omusango. Mu ngeri y'emu mubaka munne yamuwabira omusango mu kakiiko kano amanyiddwa nga Kinyamatama ayongedde okuluma ejjiiko bw'ategeezezza akakiiko nti ayagala kulaba omubaka Francis Zaake nga bamufulumizza paalamenti agifulumye agivuddemu. N'ebirala bingi tugenda kubeera nga tubitunuulira. Dwaki Kinyamatama alemeddeko? Dwaki Elias Lukwago adduse mu musango guno? Dwaki akatu bakaleseemu omukulu amanyiddwa nga Francis Zaake? Byonna tugenda bikuba mu ttooki. Mu ngeri y'emu Munnayuganda munnange General Yoweri Kaguta Museveni n'ebyongedde okubanga bimutabula era bimususseeko oluvannyuma lw'omusirikale wa SFC Gen Mukuuma okuvaayo n'awandiika obubaka oba n'amusindikira obubaka obumutiisatiisa bw'ategeezezza nti agenda batuusaako obuzibu awamu n'abafamire ye. Bingi byenkuleetedde olunaku olwaleero ogenda kubeera ng'obiwulira Munnayuganda munnange. Tambula nange omukutu oli ku DPTV Uganda and of course mbeera Sajjime abeerawo kubanga mbatuusaako ebintu ebyenjawulo n'olunaku olwaleero. Leka tuwolekere bingi bye tuyina ebiri munda mu mawulire ga leero. Mbaanirizzaako mwenna gye musinzira okubanga mutugoberera abali mu bitundu by'ensi ebyenjawulo. Omukutu gwe guno gwennyini DPTV Uganda. Mbeebazaako ensuso okubanga mutugoberera. Nja kusaba sooka owe video yaffe like. Mu ngeri y'emu genda maaso n'okubeera ng'osubscribing ebintu bitambule bulungi magida. Olunaku olwaleero njagala tutandikire wano. Olunaku olwaleero Valentine era nga njagala okutegeeza nti lubadde lunaku lwa kusiiga vvu mu baganda baffe abakatuliki. Yes, kubadde kusiiga vvu wabula ng'ekikutta kati ye Valentine. Njagala katono nnyo tulabe ababitegedde oba oli awo abamu tetwabitegedde ne katusooke tulabe ku baabitegedde obulungi then tuvaawo olunaku luleme kubanga lutuleka katumanye ebintu nga bwe bitambula. Okay, bwe tuba nga tuvuddeko awo muganda wange njagala kubeera nga nkwongerayo mu byengenda okwongera. Gwe wenna yaweerera omuyizi w'ekibiina oba wa senior 4 njagala kutegeeza nga twakamala okubeera obanga bakamala okubanga balangirira ebyavudde mu kibiina ekyomusanvu P7 olunaku olw'enkya. Janet Kataha Museveni ye mukyala wa General Yoweri Kaguta Museveni yakulira ebyenjigiriza. Olunaku olw'enkya agenda kubeera ng'alangirira mu butongole ebivudde mu kalulu oba ebivudde mu kibiina mu senior 4 muganda wange. Olunaku olw'enkya gwe wenna yaweerera naawe abadde alina gw'oyambako muganda wange bigenda kubeera nga bifuluma. Naw tuveewo njagala kutegeezaako nti omuyimbi waffe yatuvudde ku maaso olunaku olwajja ekiro amanyiddwa nga Adam Mulwana. Olunaku olwaleero nga tebannaba kubanga bamwolekeza ku bijja by'abajjajjaabe. Adam Mulwana yayisiddwako ku kitebe kya FDC muganda wange nagenda mu maaso n'okubanga akungubagirwa era nga teyagenze ku FDC FDC najja na nkumbi bagenze FDC Katonga eri retired Colonel Kiza Besigye gye yasobola okubanga akuba enkambi oba gye yafuna obubuddamu okuva we bamuwambako bino ebyawano. Kale njagala kubeera nga naawe onvaawo nina akatambi kenjagala nsooke ntemeteme oba mmenyemenye tukajjewo dumu tulyoke tweyongereyo mu birala. Wulira njagala tusooke tukawulire. Bobi Wine lekeraawo okunafuya Obuganda, lekeraawo okusindika abagwagwa bo. Laba kino kimitwe ebiri wabula mutwe bofulo wessaawo kikazi gwe weeteeka ewalaba naye Sister Calvin Kayanja nankubadde gwe fulaga beyala w'abasiru tekiŋŋaana ekubuuza naye obusiru oba wanuusa bunuusa oba wabuyonkera mu mabeere ga nnyoka engeri gye gaali amakyafu ne bukuyingira oba bwali bwakika nga wasikira busikire kuva ku jjajja wa jjajjaawe yali azaala kitaawe kyesimanyi. Kikazi gwe ofa kino Bobi Wine ofa kino omusajja gwe tosobola kubeerako awo n'obeerako n'ensonga z'ogonjola nga totadde mu Bobi Wine. Ogamba Bobi Wine yasindika abavoola Obuganda kyoyagala okuŋŋamba nti Bobi Wine ye yasindika tamala emirundi siniya okuvoola Ssaabasajja Kabaka? Era ye yamusindika n'avaayo natandika okuvoola Katikkiro Charles Peter Mayiga.
oyo asaamirira ki? Okay, oyo ye Calvin Kayanja. Olunaku olw'eggulo nazze ne nkuwa katambi k'omuvubuka amanyiddwa nga Pressure. Pressure yagenze n'avaayo n'alumba Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda. Yavumye. Ne twebuuza omwana ono amaanyi agajjawa. Kakati bw'owulira empuuta nga Calvin Kayanja n'omuwulira ng'ajja gyembukana nti Bobi Wine mmwe musindika abaana bavume Ssaabasajja Kabaka, otunuulira emboodooli n'ogamba oba ono yaggwako mu kannya katooyi. Naye kale Pressure avuddeyo n'ayogera ebintu ebirala. Ne kino ngenda kimekinga clear mwe eri mwe abampuliriza. Ono omwana ayinza oba agenda gweddalu. Omanyi abantu balaba nga bakola ebintu eby'enjawulo ne tugaana okubanguyira. Naye ono omwana gye bujja mugenda mulaba ng'agudde eddalu. Gano mazima. Era mulibeera abajulizi bange. Wulira kana akatambi. Lwaki temuvaayo ne mwogera nti nnimba? Why? Byagala kusasula abantu kunnafuya, kusasula abantu kunnwanisa. Lwaki mmwe abantu b'ennumba temuvaayo ne mwogera? Lwaki temuvaayo ne mwogera? Sikyakola, sebaka, siina mirembe, siina mirembe, siina mirembe. Naakula atya nze. Siina mirembe. Ate mwe abaabireeta temusobola kubba Bwakabaka bw'abajjajjange gye bali ne babeera basanyufu. Nze balina kubanja nze kubanga nze waabwe. Siina mirembe naye ensi yonna enseka. Museke mulifa mulaba kaki? Kijje wekuba kufa oba kuwona ngenda kufa. Ngenda kufa. Museveni wano si wammwe. Muwenda Mutebi mutabaniwo. Mubbye ebintu byonna n'Abagereka. Ekyo kikazi sina kiganda. You want to kill people. You want to kill people. Tabika for what? Byenjogera mwe abalamu nga mbadde temubisomangako bino. Mbadde temubisomangako bino mu mawulire. Bino nga temubiina. Bino nga temubiina. Muwenda Mutebi nja kutta. I will kill you. I will kill your children. Nja kutta gwe. Ngenda kutta. Ne mu lubiri mulimu abagenda okuwa obutwambizi gwe. Nina okumutta. Ajja buno Buganda temuliddamu buzanyirako. Temuliddamu. Byagala kubbawe bituvuma. Museveni bw'ayimirira n'agamba ffe ng'Abaganda mutuvuma mutuvumira kinga mulidde mu nsi yaffe. Ne mubba ne okuvuma ne muvuma. Okay, bwe tuba nga tuvuddeko eyo oyo ye Pressure bagambye oyo mwana agenda gweddalu. Njagala tugendeko ew'omubaka Francis Zaake Mutebi. Ffenna tukimanyi nti gye buvuddeko mu Parliament omubaka Kinyamatama nga wa NRM yavaayo n'ategeeza nti omubaka Zaake yamuvuma, yasinziira mu constituency ye n'agenda mu maaso n'okuba ng'agamba abalonzi nti oba oli awo ono mwalonda kirerya talina makulu. Omubaka ono yajja mu Parliament n'aloopa. Bw'aloopa mu Parliament ne baleeta obutambi. Era okumaliriza nga Zaake atwaliddwa mu kakiiko yeewozeeko n'ebigambo bino. Olunaku olwaleero omusango guno gukomyewo. Bwe gukomyewo munnamateeka we Ssaalongo Erias Lukwago oba omukyalo ono amanyiddwa nga Kinyamatama agenze mu maaso n'okuba nga ategeeza akakiiko kano
nti ayagala omubaka Francis Zaake agende maaso n'okubanga abonerezebwa. Okubonerezebwa kutya? Ayagala emyaka 2 n'ekitundu gy'asigazza mu Parliament ku kisanja kino bamugobe agende bamufulumye Parliament abeere bweru okusinziira ku mpisa ze. Omubaka ono agamba nti okusinziira ku kyantuukako ayagala kibeere ekyokulabirako eri abantu abalala obutadisrespectinga bannaabwe na kubatyoboola kubayisaamu maaso. Bwato Kinyamatama ye bw'asabye akakiiko kano. Bino bibadde bigenda maaso. Omukulu amanyiddwa nga Ssaalongo Erias Lukwago ye road meya w'ekibuga ekikulu Kampala. Ye munnamateeka oba yabadde kuba we tuwogerera takyali. Wulira, omukulu ono bw'abuuzizza akakiiko oba bw'asabye akakiiko Kinyamatama ayanukula ebibuuzo byagenda okubeera ng'amubuuza. Era bw'atandise okubuuza omuwala ono Kinyamatama agaanye okwanukula ekibuuzo kyonna. N'abali kakiiko ne balabika ng'abadifendinga Kinyamatama. Kino kijjeeko omulodi w'ekibuga Kampala Ssaalongo Erias Lukwago bw'atyo n'alekulira omusango gwa Francis Zaake Mutebi. Era afulumya akakiiko n'abalekawo. Nga bwe ngenda okuwa katambi kano kansooke nkakuwe owulire ate ye Zaake kikyasabye. Zaake asabye akakiiko kano tugenda biwulira. Ask the client to pick it up from there. I'm sorry. I'm sorry. We are equally sorry because with your permission, it is not the chair to record a statement for you to write on your behalf. It's okay. You see, this committee does not conscript lawyers for you, Ms. Honorable Zaake. It is your choice, the lawyer of your choice. If you have a client represent you, good enough. If you don't, good enough. Procedure Chair. Yes, please. Oyo ye Ssaalongo Erias Lukwago. Amazima gali nti afulumya akakiiko. Wabula oluvannyuma lwa Ssaalongo Erias Lukwago okuva mu kakiiko, akakiiko kabuuziza Honorable Zaake kikyozzaako. Bw'atyo n'agenda mu maaso n'okuba ng'akategeeza. Bw'agambye nti n'asaba bamuweeyo weeks 2 afune munnamateeka omulala. Weeks 2 z'agenze mu maaso n'okuba ng'asaba ab'akakiiko kano bamuwe asobole okuba ng'anoonya munnamateeka agenda okubeera ng'ate amuwolereza. Ebyo bye biri awo. Lwaki Erias Lukwago apapye n'adduka omusango guno awonze naawe? Ekirala, Kinyamatama lwaki interest nnene nnyo mu kugobesa mubaka munne mu Parliament? Awo osobola naawe okubaako ky'oŋŋamba. Mu ngeri y'emu omubaka Francis Zaake anaasimattuka akakunizo kano kuba Zaake bamulwana bangi. Speaker wa Parliament alwana Zaake ne gavumenti yennyini kw'ossa n'ababaka banne abaali bamulya abaali bamuseketerera okuva mu ofiisi ya komishona. Tutegerekeka kati ke katu Zaake katubiddemu mu kiseera kino. Njagala kubeera ng'ate nkujja waawo nsobole okubeera nga nkwongerayo mu bigambo ebirala. Waliwo wano omuvubuka yakoze ka post kanyumidde nenjagala nkagabaneko nammwe. Yagambye jjukira gye buvuddeko Alien Skin yayokezza emmotoka. Yes, yayokezza emmotoka omuliro n'ekwata. Naye kano kankogere ebiseera ebisinga bagamba nti kolerera enviiri enzirugavu zikolerere enjeru. Naye ebiseera ebisinga waliwo ebintu ebijja n'otunulira n'ogamba omuntu ono Mukama amuteekako kisa kye, otherwise ebintu byakola jja byejjusa gye bujja. Alien Skin yayokezza emmotoka ewatali nsonga. Wabula omuvubuka ono agenze n'agamba nti tukkirize Bobi Wine ye nannyini internet. Even if you ban an aeroplane you can't trend today. Nti Bobi Wine tukkirize ye nannyini internet. Gwe ne bw'ovaayo ne bagamba nti wayokezza ennyonyi blood tebakulimba tosobola penetratinga internet, tosobola kutrendinga.
Bobi Wine yasetinga trend mu Uganda okiwakanamu kale njagala kubeera nga nako ankavaako nkayisizaawo boyisa wabula njagala tutunuulire ku bigambo ebirala. Mu bigambo ebirala waliwo ekibuuzo ku mbozi gye twakoze eyasoose. Gwe kiki olowooza? Oba olowooza kirungi kituufu okubanga Gen.M7 asikisa mutabani w'entebe y'eggwanga? Olowooza kituufu? Nja kusanga mu comment section, anja kubeera nga nkuddamu okusinziira ku ndowooza gy'onampa, kubanga alinga kyayolekedde amuwa tamuwa, bw'amuggyako bw'amuwa ekituufu anaamuwa oba taamuwe, ye abaffe bw'abanga amuwadde kino kye kituufu kyagwanidde okukola. Njagala kubeera ngaawo nawo nkujjawo. Bwe manga nkujjewo nzikiriza muganda wange tukkirize nti enzikiriza nnyingi eziri mu ggwanga, naye waliwo enzikiriza etususseeko. Njagala pasito ono tumuwulirize, wabula ng'omaze omuwuliriza ndekera obubaka. Omukutu oli ku DPTV Uganda wa video yaffe like ekigalo muganda wange, genda mu maaso n'okubeera nga osubscribinga. Tutambula ne Sheikh Ashraf musomi wa dduwa, munoonyeko ku namba y'essimu gy'olabaawo eya 711 asobole okubeera nga kutaasa funa akatambi ka pasita. Byawaliriza Katonda okutwala abaana bange 10 mu Bungereza nga tuwali visa 10 n'omuzukulu wange nina abazukulu 15 bonna bali mu Bungereza, n'omuzukulu wange owokubiri Ovie Ajehe azanyira mu Arsenal afuna milioni 10 mwago buli wiki, si buli mwezi, buli wiki wa myaka 19. Okay, oyo ye pastor. Kati ne weebuuza akale musooke muŋŋamba abawagizi b'emipiira omusambi oyo gwayogedde gyali mu Arsenal mwe mumuwulira, nze nga simumanyi. Tuveeyo, njagala kutuuka wano. Jeno Yoweri Kaguta Museveni amazima gali nti ne mu kiseera kino gamubugumye. Dwaki gamubugumye? Kino kiddiridde obubaka obwalabiseeko nga buva eri omusirikale owa SFC. SFC ly'eggye erikuuma Gen.M7. Singa abadde muntu mutuufu twandigambye ly'eggye erikuuma pulezidenti, wabula lw'okuba eyo tayito mbutuufu tagigwana, tujja gamba Gen.M7. Kakati omusirikale ono yasindise obubaka. Obubaka bwe yasindise era mu bwangu tuyinza okulaba Lieutenant ani oli omuvubuka eyakuba Charles Eng'ola amasasi Sabit bwe bityo. Omusirikale ono yagambye bw'ati, yawandiise obubaka n'ategeeza nti kyonna ekinaaba kituuseewo temukyewuunya. N'agamba tususse okukolera, tukooye okukolera abantu nga batuyisanga bisolosolo. Omuntu n'alyanga gwe tolidde. Abasirikale bangi mu SFC eggye erikuuma Gen.M7 bayina awusers, naye nga kiva ku ndya embi tebabawa byakulya, babalabirira bubi. Yawandiise obubaka n'abusindika eri mwami Museveni, n'asindikira ne famire nti ekinaatuukawo tebakyewuunya oba tebakyebuuza. Kino nno we kigudde mu matu ga Gen.M7 obubaka abufunye bulungi nnyo, bw'atyo n'adduka kipayopayo n'ayita famire ye yonna etuuleko mu meeting. Yes, Gen.M7 calls family meeting to discuss to discuss embeera eriwo. Kakati byebyo ayise famire, omukyala n'abaana, abako n'ab'emikwano, era nga bagamba wano nti omukulu Gen.M7 ebimu ku bibuuzo byasuubirwa okubuuza, dwaki temufa ku basirikale babakuuma? Dwaki temufa ku basirikale ababakuuma? Gen.M7 tujjukira nti gye buvuddeko waliwo fereti, era omukulu n'akyusa abakuumi bonna, n'akyusa abamukyala we, n'akyusa abaaki bonna. Kakati awo we tuli, abasirikale tayimu ejja tuuka nabo babikoowe, ejja kutuuka bawulire nga butuufu bye bakola tebitegeerekeka, tebavaluwingibwa. Abasirikale basula bubi, abasirikale balya bubi, abasirikale baavu, naye nga be bakuuma zi banka, be bakuuma abo abasajja balina ssente nga tezikyajja namo banka ku accounts zaabwe, ssente baziteeka mu mayumba.
oli n'atambula nga mu nnyumba ayinamu ebisawo bya ssente takyabalana mutwalo 2-3 babalira mu kiro naye nga tasobola kusasula musirikale amukuuma. Yensi mwe tuli awo we tuli ly'eggwanga Uganda ate nga tetubyewuunya. Tuddayo ku bigambo bya President Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yategeeza eggwanga ng'ajja okwesimbawo nti omusirikale atandikirwako alimenti okufuna akakadde, era n'ategeeza nze mu gavumenti eyange bwe nnaaba nkutte obuyinza omusirikale asooka afuna akakadde kuba Uganda ssente tuzirina, ezo zo tuzirina. Naye olw'okuba waliwo omusajja ayagala abantu babeere baavu neerabira n'okwerabira nti abo bamma ssente ate be bakuumye obulamu bwe, amazima gali nti ssente y'eggwanga etokomekera mu bintu ebitaliimu makulu. Njagala kwebaza mwenna abatambudde nange, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Omukutu DPTV Uganda wa video yaffe like, subscribinga, bingi byetugenda okubanga tukutuusaako. Twakomawo ku mpewo buterevu, tuweereze ensi yaffe, tuweereze eggwanga kubanga ekyo kyetuteekeddwa okukola. Abaana bwe bali tubuuza mwe mwakola ki, twassaawo amaloboozi okakasa nti tubonyisa enjiri ey'enkyukakyuka n'okuleeta eddembe n'emirembe mu ggwanga Uganda. Baagala nnyo.